bangi nnyo abakazi abazaalira ku ttaka, abakazi bagoba ku bitanda, abalwadde bagoba ku bitanda nti kati obudde obuweddeko omusawo omulwadde omulala azze n'ekyo bakirina amalwaliro ebintu babirina gwe basekesa 6 vaako omulala ajje at least kati ofunyemu akangubanguba kati gwe yala wali wansi ono omulala akola atya. So gavumenti ndowooza yanditereezezza mu ensonga y'ebyobulamu eba nsonga nkulu nnyo. Nze essaawa eno okutwala omuntu wange omulwadde emulago mutwalamu ekiruddu ekiruddu waliyo okukeeya okusinga emulago. Mulago eyo balina engeri gye bagyewuliramu abasawo b'emulaga so gavumenti mbadde mbasaba muveeyo mutereeze ensonga y'emulago, customer care y'emulago. Abasawo baba bava ewaka nga balina ebizibu bwabwe. Omusawo alina ebizibu tova waka, omulwadde aba mulwadde. Bw'oba olina ebizibu sooka osigale ewaka, sooka oterere mu bwongo olyoke ojje ku mulimu. Otherwise cases ng'ezo abantu bagenda kuleekaana. So ne banywa mugamba Mutyabali Kachumbali TV kasubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Ndina omukulu Anodi musajja w'amaanyi nnyo bwe kituuka ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ate nga mukwano nnyo gwa Green Daddy. Green Daddy kyaliwa naye kibi nnyo, kibi ddala ekyatuuse ku muganda waffe Green Daddy. Nange musajja wange asimuyinaako buzibu naye kibi nnyo ekyamutuuseeko okufiirwa omwana we. Mawulire tegaadde malungi nnyo ate n'engeri gye yafuddemu abantu bafa ne maybe engeri gye yafuddemu ye yasinze ate okumuluma. Naye tugamba nti nno Mukama yawa ate era yajjawo lajihuuna. Ogamba otya? Ndi bulungi mukama wange. Weeyagala? Agamba ate Kachumbali TV. Owaayi soka oyanjulira abatula batanga. Nze mukwaya Arnold. Ekyatuuse ku Green Daddy. Green Daddy ekyakutuusewo tekyabadde kirungi. Bamu tetwabaddewo okukuziikirako naye nga amawulire gatutuuseeko ng'ofiiriddwa omwana era n'okuba enduulu. Naye bimu ku byasinze okunnuma bwe muze gw'okusekerera abantu abafiiriddwa mu ggwanga simanyi gye gwava. Olw'okuba oli tawagira ky'owagira n'afiirwa n'ovaayo n'okuba obukule ne mukuba sawundi ezijaguza ne museka. Kuva ddi nga bannayuganda twafuuka abasezi? Kuva ddi nga bannayuganda ng'omutima ogw'obuntu gwatuggwamu? Nazzikuno nga tebasekerera muntu afiiriddwa nga ne waba abadde mubbi ku kyalo nga bamusaasira oba nga basaasira ab'eŋŋanda nti bambi. Naye ennaku zino waliwo omuze ogwajja mu ggwanga, omuze ogw'okusekereranga omuntu afiiriddwa. Obulumi bw'okufiirwa omwana oli ne waaba nga temuwagira kye kimu, bw'oba tomwagala at least sirika. Naye by'okujaguzanga omuntu ng'afiiriddwa, please okufa tekukyalira nnyumba emu, okufa tekukyalira bantu bamu na bamu, tekulondamu. Bw'oseka leero enkya kugenda kubeerawo. Abantu bano abaasese tolowooza nti nabo maybe babadde n'ensonga? Anti kati ate ensonga gye bawa yadde teri attached na Green Daddy kyadde ayogera. Bo badde baseka olw'okuba Green Daddy yayimba mu campaign. Buli muntu yayimba mu campaign tekitegeeza nti mubi nnyo 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 okumusekerera singa abakoze. Abantu abamu bakola ekyo nga bali ku mulimu. Abantu abamu gwali mulimu ng'ali mukola. Omuyimbi asigala muyimbi oba ayimbidde pate ki. Nzijukira nakolako Green Daddy, nakolako interview nga njikola ku Green Daddy. Green Daddy n'aŋŋamba essaawa eno ne weba NUP nga yempisa okuyimba ng'esinga ku ssente wano ngenda n'ennyimba. Kitegeeza ye yagenda okuyimba ng'agenze ku mulimu so si ng'agenze okuwagira. Ayinza okuba munda mu ye yali awagira ekibiina naye awo yali ali tebamutwalanga muwagizi, bamutwalanga omuyimbi ayina talenti ng'ate talenti mwajja ssente ezirabirira famire ye. Green Daddy. So Green Daddy twagala okusaasira olw'okufiirwako omwana naye era ne kiddayo eri gavumenti nti gavumenti yaffe ennungi. Banne tubadde tubasaba ensonga za mulago muziyingiremu. Ensonga za mulago ezo muziyingiremu. Mulago agenda kuvaako akabasa. Mulago ekisooka waliyo abantu abalowooza nti bo baamalayo naddala abasirikale b'oku geeti za mulago bo muli balowooza obulamu baabugonza. Bayogera bubi, beefuula abasawo, boogera bubi, balina engeri gye balengezaamu abantu naye era n'abasawo baayo n'abasawo bennyini. So gavumenti mulabe nnyo abantu abakola mu mulago omwo okuggyayo ebintu nga bino. Nze nagendako emulago awo nga nyina mukwano gwange yafuna accident ng'ali mulago awo ba accident
ne babatwalira ddala ng'ebitagasa baba bangi n'abasawo ne baba bangi. So government eteekewo embeera nga mulaga esobola okwakomodatinga abantu abangi nga n'abasawo bafaayo. So abasawo baba batono ng'ate bakola nnyo ate nga n'akasente kajja katono. Basawo kwebuzaabuza na kwagala ssente na kwagala omusawo ayagala bwakuweera attention nga naawe omulabyemu. Abasawo musasulwa. So mufe ku bantu. Oba bino bye basiba beekalakaasa abasawo beekalakaasa bakasente kajja katono nga kidde eri gavumenti. Nze ng'omulwadde saagala kumanya wenzija mu ddwaliro simanya dwofuna musaala simanya ofuna gwa mmeka kubanga ne lwogufuna tokuba ndu n'ogamba nti bannaye abalwadde guguno ngufunye omudidi bwe guti wabula mwe muva lwe mufunye entono oba lweziruddeyo lwe tumanya naye lwe muzifunye temukola tutya. So muwe service abantu ate abantu bwe bajja obboogerera kubanga omuntu yennyini yasoovayo n'agamba yadde muluddewo basasula naye bakola bulungi naye kati mujja vaayo okwekalakaasa nga naffe kennyini abantu tetulina ngeri gye tubawolerezaamu kubanga mutuyisa bubi. Muyisa bubi abantu. Nze nange nafiibwako muganda wange Mulaga gwali mwaka ki bbanga ligenzeeko naye twamutwala nga mulwadde nnyo ne tumuteeka katanda abasawo ne beebuzaabuza empewo n'emuyitamu twamutwala ali bubi ate bawoza mugende mugule eddagala egindi ngolo Mulago temuli ddagala ati kye twewuunya eddwaliro lya gavumenti amalagala gavaamu naye abasawo abamu bennyini be bagajjamu kubanga babashuwa gye bakulagirira nti yo gyeriri. Osobola kundagirira mu famasi nti waliyo eddagala nga mu ddwaliro teririimu. Eddagala lyo olabye terisasula musolo okuyingira eggwanga lisobola tya okubulwa mu ddwaliro lya gavumenti nga mu famasi yo mweri kyogamba gwe omuntu ssekinnoomu osinga gavumenti ssente. Nawulira nti nno be bakulagira n'okulagirira genda kafamasi era bakulifaalinga ku famasi gye baagala ogenda oguleko. Genda ogule ku famasi gindi eddagala lyo kuoba oligula era bubuuza dokita gundi. Kakati ebintu ebyo gavumenti yaffe ne kati ekyo gavumenti eyinza kisalira magezi. Minisitule y'ebyobulamu bwe mba temwagala cases ng'ezabadde ku Green Dad kubanga kati ate omukisa oguliwo nti Green Dad yabadde n'erinnya ng'asobola n'okuleekaana naye bangi nnyo abakazi abazaalira ku ttaka abakazi be bagoba ku bitanda abalwadde be bagoba ku bitanda nti kati gwe obudde buweddeko omusawo omulwadde omulala azze n'ekyo bakirina amalwaliro ebintu babirina gwe basekesa 6 vaako omulala ajje at least kati ofunyemu akangubanguba kati gwe yala wali wansi ono omulala akola atya. So gavumenti ndowooza yanditereezezza mu ensonga y'ebyobulamu eba nsonga nkulu nnyo. Nze essaawa eno okutwala omuntu wange omulwadde Mulago mutwalamu ekiruddu ekiruddu waliyo okukeeya okusinga Mulago. Mulago eyo balina engeri gye bagyewuliramu abasawo b'e Mulaga so gavumenti mbadde mbasaba muveeyo mutereeze ensonga y'e Mulago customer care y'e Mulago. Abasawo baba bava ewaka nga balina ebizibu bwabwe. Omusawo alina ebizibu tova waka omulwadde aba mulwadde. Bw'oba olina ebizibu sooka osigale ewaka sooka oterere mu bwongo olyoke ojje ku mulimu. Otherwise cases ng'ezo abantu bagenda kuleekaana. Okay.